abantu nga bwe tutambula mu nsi tulina amaanyi ga njawulo. Waliwo amaanyi ag'obwakabaka bwa Sitaani ate waliwo n'amaanyi ag'obwakatonda. Amaanyi ag'obwakabaka bwa Sitaani gasobola okukola ebintu ne bibeerawo. Ate n'amaanyi ag'obwakabaka bwa Katonda gasobola okuteekawo ebintu. Kati omuntu alimu amaanyi ga Sitaani singa agenda neebaka ku mukyala, omwana azaalibwa oyo abeera mwana wa Sitaani. Mu kaseera k'abaana ba Katonda batandika okwegatta n'abantu. Abaana ba Katonda batandika kwegatta n'abantu b'omu nsi. Bibuli bwegamba nti abaana ba Katonda obwononefu bwe bwatuuka nga Adamu amaze okwonoona, kati abaana ba Katonda ne batandika kuwasa abaana b'ensi oba abaana b'omu nsi. Tulina abaana betuyitibwa b'omu nsi be ba foreign angels. Kati ba foreign angels basobola okujja mu kifaananyi ky'omuntu najja neyeegatta n'omukyala wo. Bw'oba toli musabi w'amaanyi, kati bweyegatta n'omukyala wo be bano b'owulira nti azadde omusota. Lindako nga nina omukyala wange wakatonda eri ekintu ekisobola okujja ne kyegatta naye. Kisobola okwegatta naye nga naye akiraba ng'omuntu oba kibaawo spiritual. Ekyo kibeera spiritual. Kati waliwo endagaano anti wali twagadde kuddayo nti abaana ba Katonda batandika okuwasa abaana b'abantu. Bayibuli bw'ekyogedde nti abaana ba Katonda bawasa abaana b'abantu. Kati kitegeeza nti waliwo abaana ba Katonda n'abaana b'abantu. Kati nasabira omwana oli ng'amaaso gagendera, jjukira maama we ye tiyali mulokole mulungi. Bebana bagenda ng'awerekeddeko bbaawe bagenze mu kyaki naye nga mu mutima agenda irwa bbaawe. Agenda mu kyaki agenda lwa bbaawe naye nga mutima si mulokole. Maama yali takiraba, nze nali nkiraba, kubanga omulokole kikwetaagisa okutunula nnyo. Bw'obanga gw'osinga mukazi w'amaanyi, tunula nnyo nkaliriza kiki ekitateredde waka, kiki ekikyamye waka. Omwana nemusabira, kati yakula ali myaka 13 tekyamukwata. Naye muganda wange oli ye agwensimbu nakati agwensimbu. Kati ali myaka nga 28 n'agwensimbu. Kitegeeza tagenda kufumbirwa, kati ani agenda kutwala wensimbu. Katonda bisaka itamuonya, tasobola muonya naawe ngata akola ebyamagero. Akola byamagero kyo batasobola kuonya wansi. Obono omusika italina maanyi yasikira oli ya. Anti ono taata wange yeba yerba muyita muweereza. Omuweereza kitegeeza mu Luganda osobola kumuyita otya, kubanga mu Lutoro muyita muweereza. Ngamba kubono bisaka Katonda aliko bisaka musika woli yafa. Obono yetalina maanyi ngaga Katonda ngoli yasooka okufa. N'oli yasooka ogenda oli yasooka ogenda okufa yamuleka omwana oyo. Gambe omwana ine myaka 28 yaliwo bisaka yakafa juzi. Byaga talina kyayinza kukola. Yensonga lwe nabagamba tulina okweberera mu naffe. Tuleme kuba ng'endiga. Kubanga endiga yo bw'eba etambula etunudde wansi tesobola kumanya ebifu waggulu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mikwano gyaffe abalungi mwebale okubanga mukyali ku Export TV, omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo. Abasubscribinga mukama abatuwere kye musingira ddala okukola ki okwagala. Tukomyewo ne Nabbi Robert tusingwire mirembe. Oba oli awo ye buli lwajja omanya alina obubaka bw'asitudde bw'abaleetedde. Ngenda kusaba
sharinga ne munobo muwe tulina aba God Heals Abo Medicine mbakubira ku namba ya wesi mwansao ku nsonga z'endwadde nga zibadde zimaze banga ddene nga zikusumbuwa zikutawanya zikumazeko emirembe bakubire wattu balabike nga bakutaasa genda ku TikTok enamba ya WhatsApp kweri banoonyeko eddagala ebali kwa ne delivery wona wo wangalira mutuwe emikolo banaye tukube ebifaananyi ne video Alpha Media Production enamba yabwe nayo weryawo 0770944266 embeera tulabike nga omukolo gwo videos bifaananyi bwe kuba kati kintu kitambule bulungi mukadde wange oli oti de bulungi sebo ensu yebazo amina sebo bagamba kyeyo balungi tuwadde tuweereza bambulizeko abakulu balamusiza mu linnya lya mukama waffe oyo ali waggulu ennyo ow'ekitiibwa mujje baleko banyabo ne basebo mukama katonda omutukuvu abawo omukisa nga bwe muwuliriza obubaka katonda omutukuvu bwampadde bwe mbaleetedde amannya nga bulijjo tusingwire emirembe Robert balamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu badde ebbanga ddene badde mbabuzeeko naye weewaawo maze nendabika mukama abadde n'obuweereza bwe yansindika okukola naye twebaza mukama akoze ebikulu akoze ebyamaanyi obubonero bwalabise twabulabyeko amina mukama bw'omukisa enamba yange y'essimu eri 07 56 55 09 66 eya MTN eri 0782 55 09 66 baganda bange batata bamama batabani bange bawala bange ekigambo kya mukama nze kindeese wano sirize nti kubanga nazze nzija wano lwa nsonga buli anaawulira obubaka bwa leero nabagamba nti nze abantu abawuliriza obubaka buno tuteekwa kuba tuconnectinga bw'ataconnectinga nange mu mwoyo please kitegeeza obubaka buno si bubwo buno obubaka bwina bananyini bwo bembuleetedde waliyo ababwetaaga onoolaba bubaka buno tojja kusigala kyekimu kubanga omwoyo mutukuvu waali mukama katonda omutukuvu abawo omukisa nga bwe muwuliriza bulijjo oli mubuweereza watandise ekkanisa nedda sitandise ekkanisa obuweereza obwange nga bwe ndi nabbi abantu bampita bwe baba waliwo abantu abeetaaga okusumulula bampita nengenda nempeereza katonda kati bampita mbadde mu crusade and conference ebadde Bunyaruguru kiri ludda wekyo kiri mu Abunyaruguru oba Lubirizi kati Bunyaruguru nga bw'owulira Bunyaruguru bayita Bunyaruguru after Ishaka so twagenda mu wakuna lwa wiiki ewedde twaliyo nga tuweereza katonda naye waliwo kyenalaba nga kyenali ndudde okulaba waliwo mukwano gwange yampita ye pastor ina church kati we twatuuka mu church twasanga akaana kazaalibwa nga kakozimba nga bw'onoolaba akaana nga kayina bw'onoolaba omuntu nga yina akakono nga katono nnyo nga yina yazaalibwa obukono buli bwe butyo n'obugulu buli bwe butyo mukama katonda ayina kyeyandazeeko nasabidde omwana oli kubanga lwali lukuŋŋaana lw'abasumba baalimu bangi olunaku olusooka twali tulina kumala ennaku 3 conference yayo ennaku 3 naye omanyi abasumba batera okunyooma nnyo abasumba kwegamba bayinza okulaba nga bwoze nga bw'oyambadde by the way kwegamba naye musumba ng'asumbidde ebbanga ddene kwegamba naye omwana abadde amusabira tatambula kubanga baaliyo abasumba baali bangi naye bwe natandika okubuulira abasumba abamu batandika okusituka okugenda ate ekibatwala kati sometimes okimanyi nawo nti enjiri gyembuulira naawe gyembuulira kubanga ffena tuli basumba kwegamba tuwali kyanjawulo kubanga bwensoma olunyiriri n'omusumba alumanyi lwensoma lwena alumanyi naye bwe natuuka bwe nalaba batandise okusituka okugenda mukama n'ayogera nange waliwo omwana oyo nga wa myaka 2 naye nga mulema yazaalibwa yena yagongobala oba kyebayita mu Luganda oba bakuyita gongobala kati nempita maama we namuleeta najja gyendi naye kubanga omwoyo mutukuvu bw'abeerawo kwegamba ekintu wadde tekinabaawo maama aba akitegedde maama yakitegeera nga tekinabaawo
nagenda okulaba maama atandise kaaba nga yebaza Mukama Katonda nagamba Yesu nkwebaza ngono omwana sinamusabira naye omwana bwe namuteekako omukono kubanga omwana oli yali tasobola kutuula kyeyina okukola osobola okumwebasa omwana oli yayinamu omuzimu omwana omyaka 2 ng'aseka naye tayogera mu Luganda bakiyita okumegerera bakiyita okumegera ng'omwana oli aseka omwana oli baali bamuzaala baali bamuteekamu ekizimu kubanga mu spiritual world bibeerayo ebizimu nga bikibeera kyakusekaseka kyo tekisobola kusekera nti waliwo ensonga ekiseseza naye nga kisirwaza muntu ndowooza mwali musinkanyeko abantu abo nga ye naddala ebintu ebiteera kubeera nja kubiyita bintu kubanga wano okiraba nga aliko face ya muntu parties zonna eza muntu naye nga alimu ekizimu ekisekaseka bitera nnyo okubeera mu mayumba g'abagagga abaafuna ssente mu bwakabaka bwa sitaani kubanga sitaani yaabiyina yabisitookinga ebintu ebyo asobola okikuteekamu n'ozaala omwana oyo banaakozesa n'ozaala omwana ng'akino naye omwana bwe baamuleeta kati nekitandika kusekera mu ye nga ntunuulira nenkigamba nti mu linnya lya Yesu saagala gwe kisitaani yava mu nsi ye Magombe ng'ojja kunsekerera neŋŋamba omwana oli tutambula mu linnya lya Yesu kati we namugamba tambula abasumba baali basituse genda nabo ne basooka ne baleka kutambula ne basooka baleka kufuluma ne basigalawo nga bandabe omwana ne musabira obukono bwali bukoze bwe butyo nembujjayo nembutereeza obwali bukoze bwe butyo nembujjayo nembutereeza obugulu obwali bukoze bwe butyo tebweweta mavivi nembujjayo nembutereeza omwana nayimirira enduulu nesaanikira kyaki yonna omwana naawona n'atambula enduulu nerekana mu kyaki maama we naasanyuka kubanga ekyamagero ekyo nali ndudde nga nkiraba mu Bayibuli nali ntera kukiraba mu Bayibuli nti Yesu yakikola waliwo ebintu bye tusoma busomi mu Bayibuli naffe oluusi tetukkiriza bulungi nti kituufu bisobola okukolebwa kubanga Yesu we yabikolera mu kaseera ko tetwaliyo naye nze nebaza Mukama Katonda yaneewunyisiza nga nze kennyini nkikola haleluya so nebaza Mukama Katonda abasumba baali basituse genda tebagenda nabo ne basigalawo ne bebaza Mukama Katonda kye yakola mu kyaki eri nange gwe gwali mulundi ogusooka okulaba omulema atambudde nga abadde bamutambuza mu makyaki gonna byagaana maama we mulokole taata we mulokole basaba basiiba era esaala zonna zaagaana wow basaba ne banyabo waliwo ekintu kye tudisikasinzeeko ne mukulu Robert n'agamba nti abamu abaana abazaalibwa nga balema teziba nteekateeka za Katonda waliwo ebintu ebibaleetera okuba nga baliko obulemu ku mibiri gyabwe oba abantu n'afuluma mu nda ya nnyina ng'aliko obulemu olunaku olwaleero twagala tukimanya oba oliawo naawe osobola okyetangira omwana wo n'atabeera ati sebo ekintu kisobokera ddala omuntu okuzaalibwa nga ali talina kuba mulema n'azaalibwa nga mulema kisobokera ddala kiva ku ki ekintu ekyo kiva ku maama sometimes kiva ku bazadde ababiri kubanga abantu Bayibuli egamba omanyi bwe tusoma mu lubeerera tugamba nti mu kaseera k'abaana ba Katonda baatandika okwegatta n'abantu abaana ba Katonda baatandika kwegatta n'abantu b'omu nsi Bayibuli bwegamba nti abaana ba Katonda obwonoonefu bwe bwatuuka nga Adamu amaze okwonoona kati abaana ba Katonda ne batandika kuwasa abaana b'ensi oba abaana b'omu nsi tulina abaana abaituyitibwa b'omu nsi be ba foreign angels kati ba foreign angels basobola okujja mu kifaananyi ky'omuntu najja neyeegatta n'omukyala wo bw'oba toli musabi w'amaanyi kati bweyegatta n'omukyala wo be bano b'owulira nti azadde omusota Lindako nga nina omukyala wange wakati eri ekintu ekisobola okujja ne kyegatta naye kisobola okwegatta naye nga naye akirabanga omuntu oba kibaawo spiritual ekyo kibeera spiritual kati waliwo endagaano anti wali twagadde kuddayo nti abaana ba Katonda batandika okuwasa abaana b'abantu Bayibuli bw'ekyogedde nti abaana ba Katonda bawasa abaana b'abantu kati kitegeeza nti waliwo abaana ba Katonda n'abaana b'abantu ekyo tujja kiraba nti abaana b'abantu be baluwa abaana ba Katonda be baluwa nti abaana ba Katonda be bana abassa kimu ne kitaabwe nga bamumanyi
nti Katonda ne bwabazze wano n'ayogera omuntu tasobola kugamba kintu kubanga spiritually mwoyo mutukuvu wali confirminga nti Katonda yayogedde kubanga abali mu amagezi okumanya n'okutegeera kati kitegeeza nti bana abatali bana abatasaamu Katonda kitiibwa abasamize abasamira buli abasamira baba si baana ba Katonda baana ba bantu kubanga bo basobola okweyita men of God and women of God naye si baana ba Katonda. Waliwo enjawulo wakati w'omwana Katonda waliwo enjawulo wakati w'omwana w'omusajja wa Katonda n'omwana wa Katonda. Ekitegeeza abana abasumba abakozesa amannya ago men of God bakikozesa mu bukyamu. Yes, bakikozesa mu bukyamu. They are men of God. Kubanga abasamize bonna they are men of God. Abalogo bonna they are men of God. Bamalaya betunda kukubo they are women of God, but they are not the child of God. Kubanga omwana wa Katonda akola kitaawe kyamulagira okukola. Kati ensobi wejjira kubanga nze kyenalaba omwana oli bwe namala omusabira yalekerawo okuseka oba okumegerera nja kuyita okumegerera kubanga ye tayitava mu ddoboozi naye yali amegerera ndowooza nja kigezesa nga bwe mulaba ekyana ky'ekinyonyi ekinyonyi nga kireese emmere eri ekyana kyakyo bino ebyana bitanamera byoya ekyana ekyo kyasama nnyo kati n'omwana oli bw'atyo bwe yali yasama omwana olwe namusabira n'atereera tiyaddamu kwasama era maama we kyava yasanyuka nnyo omwoyo mutukuvu n'asaanikira kyaki nti waliwo okuwanyisiganya emyoyo wano omukyala mu kufuna olubuto omukyala ono singa ajja neyeebakibwako omusajja n'abatali balokole bajja kitegeera nti abantu nga bwe tutambula mu nsi tulina amaanyi ga njawulo waliwo amaanyi ag'obwakabaka bwa Sitaani ati waliwo n'amaanyi ag'obwa Katonda amaanyi ag'obwakabaka bwa Sitaani gasobola okukola ebintu ne bibeerawo ate n'amaanyi ag'obwakabaka bwa Katonda gasobola okuteekawo ebintu kati omuntu alimu amaanyi ga Sitaani singa agenda neebaka ku mukyala omwana azaalibwa oyo abeera mwana wa Sitaani butereevu singa nkiddamu singa omuntu abeera possessed by the devil bwe yeebaka ku mukyala omwana azaalibwa abeera wa Sitaani era Sitaani akikola kubanga ye Sitaani enamba ye ntono mu bwakabaka bwa Katonda alwana nnyo okuweza enamba ate batugamba ku nsi kuno abantu b'ensingo kyaza wano bagamba Sitaani abasinga obungi babe n'ensi eno yonna yagiwamba ante kyali bwe kityo mu kusooka tekyali bwe kityo mu kusooka sante yeyina namba eyo kati enamba eno agifuna okuyita byayitamu naye agezaako okuzaala n'ateekawo ebyana bye kyovulaba enamba ya Sitaani nene nti n'osanga ne mu kyaki Sitaani ayinayo abantu be wonna ayinayo abantu be naye Sitaani kyakola kakati abalokole tulina kwegendereza nti omuntu bwagezaako neebaka n'omukyala nga aliko amaanyi ag'emagombe mwana gwazaala ajja kuba wampisa mbi ajja kuba ali against God kubanga mwana wa kizikiza noono yeebase ku mukyalo ono aliko amaanyi ag'ekizikiza abantu nsuubira bajja kitegeera awo enkubuuliza nti teriyo kapo nga balokole baana ba Katonda bazaala baana baliko obulemu oba kati bo babazaala babaako ki okusooka tekyali bwe kityo Katonda teyatonda muntu nti ajja kuzaala omulema oba ajja kuzaalibwa waliiso limu bamuyita wattulu mu Luganda bweyita wettulu nti ajja kuzaalibwa aliko obukyamu bwonna ku mubiri nkiddamu omulokole wenna bw'oba oli eyo nga muli mu bufumbo oba mwagattibwa kubanga mwe mulina obufumbo bwammwe bwe muyita obutukuvu mu bufumbo bwe bagenda bakuteekako lingi bw'obuyita bufumbo obutukuvu naye nze si bwe mpita butukuvu omulokole yenna singa bukya n'ozaala omulema era nsuubira bulungi nti naawe tokyagala era tewali asobola okugenda mu maaso ga Katonda nti Mukama nkwebaza kubanga nazadde omulema oba nazadde ow'eriiso limu omulokole yenna singa bukyenkya n'ozaala omwana nga mulema olina okwenoonyerezaako nnyo kiba kyawo kuba omwana wa Katonda ne balo mwana wa Katonda awo mu sekisi waliwo ekyakyama abantu abo bonna obaleeta wano obujulizi bwabwe abasinga balina ebibakozesa mu mwoyo
ekiro bwe bebaka bayina ebyo bakozesa kati ekintu ekyo bwe kimala kukozesa omanyi spiritual husband byeri tebiina mubiri naye kisobola maanyi gaakyo okujja nga webase nebbaawo nekikukozesa nekikufunyisa olubuto nga olina ebbaawo lwaki kijja nga olina ebbaawo nekikozesa mwenna muba temuyina maanyi kyekiri Yesu bwe kyeyagamba bwe yali agenda n'agamba nti nze kingwana okugenda kubanga bwe sirigenda omwoyo mutukuvu tali bajjira kiba kitegeeza nti omwoyo mutukuvu bwajja n'ojjula omwoyo mutukuvu teri sitaani asobola kujja n'akukozesa n'afunisa mukyala w'olubuto nga naawe bbaawo wooli naye ekintu kiri kimala kusiba omusajja bwe kimala kusiba omusajja nekiryoka kikozesa mukazi wo nekimuzaalamu kubanga mu nsi ey'emyoyo byebirema gyebiri bingi era bwe tuba tusaba naddala ng'ogenze mu spiritual mu mwoyo oyinza okulaba ekisajja kize kiina eriiso limu ekimu nekijja kiina okugulu kumu ekimu nekijja nga kitunula byakyo yo spiritually ebintu ebyo gyebiri mu spiritually naye ate ebintu ebyo mu bwakabaka bwa Katonda tosobola bisangayo lwaki kubanga obwakabaka bwa Sitaani buliko ekikolimu kati okuzaala omwana ono aliko obulemu kisinziira gye omuvuddemu kubanga tuyina ebika oyinza kuba mulokole walokoka naye nga tokutulanga ndagaano zeeri mu kika kyewammwe ng'endagaano ezo zikyakugoberera endagaano ezikugobera kubanga naawe olina byokola okyeyina endagaano ezimu z'otambuliramu si lwakuba mu butamanya abamu kiyinza kuva ngu kyaki musumbawo yaani musumbawo ayinza kuba takuyigiriza bulungi ebyobulokole okubitambuliramu so nga tasobola kudiginga munda najjayo ekigambo ekyobulokole bwennyini bayibuli kyegamba nga musumbawo ayinza kuba wa sente kitwale genda kulinnya enyonyi byakusabira ogenda kuzimba ennyumba ey'amaanyi so netusanga nti abalokole twayatula n'ogamba wayatula okufuna obulokozi naye okyasigadde mu ndagaano ey'ebika byabajjajjaabo bo bakulaba nti okyaliwo naye gw'olaba nti wano wavaayo naye okyaliyo olw'obubonero obumu bw'okyakola oba obwaleine ezimu z'okyayimiriddemu kati netwekanga nti mulokole azadde omulema naye nga tekyandibadde mulokole kuzaala omulema tetubadde tukimanyi nti ngera bayibuli bwegamba nakumanya nga tonnabatondebwa mu lubuto lwa maamawo nti omuntu yenna abazaaliddwa Katonda aba pulaani za Katonda era aba yamumanya oba mulema oba si mulema kati pulaani ya Katonda eri bwetyo omuntu bw'aba kubanga Bayibuli egamba nti nakumanya nti oli wange nakumanya nti oli wange si kumanya kikula kyo Katonda bw'aba akumanye nti oli wuwe kubanga zino bize twogerako gino emyoyo gino giba myoyo giwamba buwambi emyoyo gino bwe gimala okuwamba jukira katugambe nti omusajja oli kati bana abasajja bye basavinga bikurakule basavinga bintu biri mu nsi y'emagombe basajja kyabo abasitaani kati bwagenda nebaka ku mukazi oba kiri ekintu nekijja nikibako mukyala kubanga nze nja kuwa n'obujulizi ebintu bye nalabako era bye ndabako nze bwe nazaala omwana wange taata wange wa musajja wa Bisaka ndowooza omuwulire Katonda Bisaka taata wange musajja weeyo kati taata wange oyo bwe yatuzaala mu maama tazaalangayo mulema n'omu oba agw'ensimbu tatuzaalangayo agw'ensimbu ne taata wange bwagenda wa Bisaka bamuwa omukyala bagaba bakyala kati taata wange baba mu omukyala kusuubira taata wange tajja kiraba kubanga tabeera ku social media kubanga oli asigala taatawo wadde yagende yabula asigala taatawo olina okumusaamu ekitiibwa wadde embuzi ole taata yes wadde embuzi asigala taatawo kubanga wadde okimanyi nansana waliwo omusajja yazaala abaana 3 yazaala omwana n'azaala engo n'omusota era ekisota osanga bakirezi akitadde ku bisambi akirezi nengo bagifeedinga abamuntu oyo bobo bayita bana anti spiritual baba zadi bobo bayita bana nogeza omusuula era nogeza omusuula bogenze mu lutalo ng'omulokole wa mukuzaalira bwatyo kikyo
ate kisoboka ekyo kigendere ddala wala kati njagala kulete kyali kyagala kumbaako bwe nazaala omwana wange omanyi nze n'omwana omulenzi yekka kyali kyagala kumbaako bwe nazaala omwana kati taata wange oyo bw'azaala omwana oyo mukazi gwe baamuwa yazaala omwana wa nsimbu kati taata wange buli bwawezaawo kiri ekiri mu mwana oli buli bwekiraba taata nga ayinawo nga kakadde omwana bwagwa wansi bwe kamala kuggwawo akakadde ng'atereera n'abeera ddala atereere ng'ennyindo yaki ng'ennyindo yente kati bwe kimala kulya sente zino ezigwawo kati bwe nazaala omwana wange omulenzi nagenda okulaba amaaso gatandise okugenderera yali ali myezi 7 awo myezi 5 nga ndaba amaaso gatandise okugenderera nafuka ne ngamba ntugwe sitaani eyava omuli Katonda Bisaka tojja kuyingira mwana wange kubanga nze obulamu nabwange nabuwa Yesu. Bisaka alina sitaani amuvaamu. Ate Bisaka aweereza sitaani. Si Katonda yekenya. Taweereza Katonda Bisaka. Neyo nja tuukayo nti Bisaka bwe nasaba Katonda yandaga yali luddawa yali mu kinnya kya mizimu. Kati nasabira omwana oli nga amaaso gagendera jukira maama we yeti yali mulokole. Tiyali mulokole mulungi bebana bagenda nga afuerekeddeko baawo bagenze mu church nenga mu mutima agenda irwa baawo agenda mu church agenda rwa baawo nenga mutima si mulokole mama yali takiraba nize nali nkiraba kubanga omulokole kikwetaagisa okutunula nnyo bwobanga gwosinga mukazi wa amaanyi tunula nnyo nkaliriza kiki kitateredde waka kiki kyami waka omwana ne musabira kati yakula ali myaka 13 tekyamukwata naye muganda wange oli ye agwensimbu nakati agwensimbu kati ali myaka nga 28 nagwensimbu kitegeeza tagenda kufumbirwa kati ani agenda kutwala wensimbu Katonda Bisaka itamuonya tasobola muonya naawe ngata akola ebyamagero kyo batasobola kuonya wansi obono omusika itaina maanyi yasikira oli anti ono taata wange yeba bamuyita muweereza omuweereza kitegeeza mu Luganda osobola kumuyita otya kubanga mu Lutoro bamuyita muweereza ngamba kubono Bisaka Katonda aliko Bisaka musika woli yafa obono yetalina maanyi ngaga Katonda ngoli yasooka okufa n'oli yasooka ogenda oli yasooka ogenda okufa yamuleka omwana oyo gambe omwana ene myaka 28 yaliwo Bisaka yakafa byaga talina kyayinza kukola abali mu kanisa nga bawo obujulizi tebalina bujulizi batuweeyo omulema bamulese wali nti omulema wuuna atambudde kuba bawo obujulizi okujjako Bisaka kyakola okubajjako bino ebizibu byabwe n'abongerako y'ebirala ebibasiruwaza yes kino kyogera lunye abajjako ebizibu byabwe n'abongerako ebirala bagenda nyiga bajja kunyiga oli gambi oli taata wange eze kimanyi kati nzo kumanya oli taata wange Katonda ayatonda eggulu n'ensi omanyi okusooka kuddayo nzi bwe nalokoka bwe nali n'akalokoka waliwo olunaku lumu twakola tuita March for Jesus twakola March for Jesus kati bwe twali tuli ku church yawo nze kanaraba bamalayika nze naraba bamalayika bali bavudde mu ggulu nga bano abalaba bali bawankanira mmeri umanyi bwe mba mukola March for Jesus waliwo abagenda kunywa amazzi batambule nga bakuse abalaba batambule nga balidde kati mukaseera ako Katonda yanonda bukyali nze naraba bamalayika bakka mu ggulu bali bangi awo bamalayika naye wali tosobola gamba omuntu n'omugamba nti raba malayika wuli wali tosobola mumugamba kale bamalayika bali bamala okukka ne bajjula mu kifo kyonna nze nawuliranga amaanyi ganjiikira nga ndi wa amaanyi nga ganjiikira abamalayika bali beetegefu tuwerekera nga tugenze for March for Jesus ne tukola March for Jesus bali naffe ne nali mukasera ko nali ndi mu anointed upper room church eno Julie Mtesa asira yalimu alyoka agwe naye nza bamalika nabala baliwo batukulembera tukola March for Jesus naye mukasera ako Mukama Katonda yantuma n'agamba nti genda ogambe taatawo omugambe nti nze Katonda ali waggulu ennyo nze kansaana okusinzibwa nsinze mwoyo ne mu mazima natamba ningenda ninga taata n'agaana era Mukama yakka emirundi 7 nga ntuma ngende mugambe ajje akkirize ne mundu gw'omusanvu nange taata namugamba nenkowa nembivaako kati narwanako n'ebisaka nga tukyaddayo olwo kyandwanya n'ebisaka nga yali akyaliwo bwe nafukamira okusaba nendaba nga taata wange ali mu kinnya kirimu ebipusi bingi byali bipusi nga byonna bikaaba Mukama n'angamba nti olaba obwakabaka taata wo bwalimu amangu ago Bisaka najja sali mu kirooto nali ku mavivi nendwanagana Bisaka baba balokole banakitegeera abalokole abali mwoyo bajja kitegeera kubanga entalonga zino baziraba nalindu omanyi okulwana nga physically oli ku mavivi kyokka tewebasi oli ku mavivi osaba narwanagane n'ebisajja biri
ekisajja kyajjanga kiyina eriiso limu ekimu ne kijja kiyina omukono gumu bye bino abalokole byebalaba ng'olina osanga omusajja alina eriiso limu ekyo ekyayambala oyo kyali kyemagombe Bwakabaka bwa Sitaani kati nekyajja ono kyamwambalya mu lubuto sikugamba nti ono bamukuba ejjinja eriiso nirifa oba yagwa ejjinja nerimusala nedda waliwo azaalibwa ng'ali bwatyo Watulu waliwo azaalibwa ng'ayina obukono bwonna bulinga waya kwegamba ebintu ebyo bibeera bye nali ndwanagana nabyo byali Bwakabaka bwanu bwabisa Katonda bishaka nalwanagana n'ebintu ebyo nga ndi ku mavivi olwo nze mbiraba live kyokka gwe tobiraba ne bw'oba otudde nange tosobola kubiraba naye okutuusa Katonda bayangamba nti taatawo yawambibwa Obwakabaka obw'ekizikiza ng'ali eyo kati bino bye bintu byenjagala kugamba abantu nti mbagamba amazima Katonda omutukuvu ali waggulu gwe nakkiriza bw'oba oli mulokole oli eyo n'ozaala ekintu ekyekikabwa ekityo weenoonyerezeeko waliwo ekitali kituufu nsobola oteeka omwana mu lubuto nga ndi muzikiriza mu Katonda ng'omwana abadde mulungi naye mu lugendo lw'okwetonda mu lubuto lwe Sitaani n'ayingira waawo n'amukyusa anti Katonda yatonda omwana mu lubuto kati ekirala taata ono agenda kuzaala omwana ono taata ye asinza Mukama Katonda mwoyo ne mu mazima naye ng'abasamize baza eri abasamize bozasanga ng'azadde omwana mulungi si buli musamize nti ajja kuzaala omwana kati gwe tokiraba si basamize ojja okusanga omusamize yazaala abaana nga tekuli mulema n'ogu ate tekuli Watulu kati Sitaani aba yabamulekera awo yazaala abalungi awo nedda sometimes Sitaani aba talina buyinza bukwatako baana kubanga omusamize ayinza okuzaala kubanga nange ali wano ayogera nze okuzaalibwa okwange bwe kuzaali kugenda okutegenda sanga bazadde bange baali basamira n'osamira nako naawe nze gaga bansamiza nze samira ko ng'otegeera ngandira nti kati omwana bwe oli myaka 7-10 kitegeeza nti kyebagamba okola okutegeera naye totegeera kiki okikola kubanga taata akugambye wawaza ku nsaazi bazikubirako already kubanga oba tomanyi kyokola kiki kubanga gwe omwana olaba bafumbye emmere mugenda kulya bafumba ebijjulo mugenda kulya nga muli embuzi awo mugenda kulya kubanga omusamizi ayinza kuzaala omwana ate n'alokoka si buli omuntu asobola okuwambibwa mu lubuto asobola okuwambibwa emizimu najja eno mu kyaki tugimugobamu kati wabeerayo ebizimu biri ebiri strong kati kugamba Bwakabaka bwa Sitaani byo byeyita by'amaanyi kubanga asobola okwebaka n'ekintu kiri ne kimufinisa olubuto ate n'azaala omwana nga mulema n'azaala omwana nga Watulu bibeerayo kubanga lwaki nti n'abasamize bennyini abalina amaanyi ga Sitaani tebafaanagana Obwakabaka bwa Sitaani tebufaanagana kubanga ojja kulaba nti amaanyi ga minisita prime minister si ge maanyi ga member parliament gaabeera nago so kubanga prime minister ayina obuyinza bwankomeredde kubanga si abeera next year president abeera third abeera wakusatu nti amaanyi gayina n'obukuumi bwe bamuwa si bwe bayinza kuwa member of parliament kitegeeza nti amaanyi g'Obwakabaka bwa Sitaani nago gali mu levels kubanga amaanyi g'Obwakabaka bwa Sitaani okumanya gali mu levels omuntu asobola okutuuka n'afuuka pusi omuntu Bwakabaka bwa Sitaani asobola okuba ali wano ate y'omu yali Masaka y'omu yali Fort Portal kubanga Sitaani abikopa ate no Bwakabaka bwa Katonda weebiri ne mu Bwakabaka bwa Katonda weebiri kubanga Katonda bamuyita omniscient kitegeeza omniscient kitegeeza who is everywhere ali mu ggulu naye nga nawano waali omniscient tuyamba abantu biki bye tulina okukola okwewala okuzaala abaana ab'engeri eyo bye tulina okukola okwewala okuzaala abaana ab'engeri ng'eyo bwe tuzaalibwa ogwokubiri nga tuvudde mu bika byaffe tulina okwewala ebintu bino wammanga bajjajja baffe ebintu bye baakolanga oba bamaama baffe ebintu bye baakolanga tulina okubyewala obitambuliramu kubanga Bayibuli egamba nti omuntu bw'azaalibwa afuuka kitonde kijja ng'ebikadde byonna biweddewo ate ebikadde byonna bwe biweddewo lwaki nzaala omulema kitegeeza nti waliwo tuziyita ennono waliwo ennono z'osigala otambuliramu nga tomanyi ekyokubiri gy'ogenza okulokoka olokokeddewa kubanga balokole bannaffe ebbanga ddene babadde bali wantu ne batuuka ku mubba ne bamukaliza ne batuuka
n'okumusaba sente zonna zayina waka azireta aziweeyo naye nga tamanyi lwaki aziwaayo. Ne tusanga nga ne bakusinzisa ekintu ekyokulabirako ne bakuwa ebisumuluzo oboona bulombolombo ne bakuguza ebisumuluzo ne bakuguza amazzi ne bakuguza amafuta ne bakuguza omuceere emiceere egyo ne bakuwaayo nga gwolyawo otunula butunuzi tomanyi kwetuukira mu maaso ga Katonda. Awo nawo waliwo ensobi kubanga Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja ng'ebikadde byonna biweddewo ali kitonde kijja. Kati ekitonde bwe kiba kizaaliddwa nga kijja olina okiteekateeka mu makubo kigenda okutambuliramu kubanga biri abaddemu kusamira bwenzi kuvuma biki byonna. Kati bwazaalibwa najja mu kyaki yeetaaga agwe mu mikono gy'omusumba omutuufu. Omusomo si musumba ono eyakuguka okusoma Bayibuli. Si musumba ono eyakuguka mu kumanya byawandiikibwa. Kubanga tulina abasumba abakuguka mu kusoma ebyawandiikibwa nga bibali mu mitwe. Tulina n'abasumba abalina experience ekyokubuulira enjiri. Abo tusibwe twetaaga abantu abakuguka mu bwakabaka bwa Katonda nga bo bayina experience mu bwakabaka bwa Katonda. Basobola okukwata abantu bano abakalokoka ne babawumba nga tebagenda kubabuulira njiri ya gaggawala oba njiri ya kuwasa oba njiri ya kulinnya nnyonyi. Eyo njiri okulinnya ennyonyi yereeteredde ddala abantu okubabuza ne bagwira ddala ne basigala nga balokole. Bw'ogamba haleluya bagamba amen. Bw'ogamba kugenda ku lusozi bagenda ne banoonya Katonda. Be balokole bw'ojja okusanga nti azadde engo, azadde amazzi, azadde akamyu, azadde omusota. Kati tosobola kuvaayo n'ojja n'okakasa obulokolebwa nti oli mulokole. So abantu gye baawabira bennyini, abantu twawabira mu Bayibuli. Bayibuli esobola okuwabya omuntu. Bayibuli tesobola kuwabya muntu wabula abakusomedde olunyirira asobola okuwabya. Asobola okuwabya olw'ebigendererwa bye ebirala. Kubanga bwe twakkiriza ffenna ne tulokoka tusuubira ffe tukulembera abantu abajja ne baatula mu kyaki kubanga ensi we yatuuka nti buli omu ayina ababe. Kubanga basobola okugamba gw'oli waani nze ndi wa Kayanja, oli naga oli waani nze ndi wa Tom. Bebano Petero byali ayogerako nti ebyo tebisaana kugenda nti nze ndi wa Kefa, nze ndi wa Paulo, nze ndi wa gundi. Kati wano mu Uganda buli omu ayina ababe. Era osanga asabira wa Tom tasobola kugenda n'asabira waani oyo Wakayanja asabirayo kubanga Tom mutabani waani Wakayanja agenda Wakakande. Asabira wa Tom mwana Katonda tasobola kugenda Wakakande. Ekyakakande already tsikipya Kakande ali obviously amanyiddwa nti yawerezaani awereza Bwakabaka bw'e Magombe. Ekyo gwa kimanyiddwa abantu bangi abakimanyi. So twagala kulabula abantu nti ebyamagero bikolebwa byanjawulo. Wasobola okukolebwa ekyamagero omuntu najja mu kyaki nagamba abalema batambudde naye noonoonye ekyalo kyonna n'ogamba omulema yatambula ali ludda n'otazuulayo mulema n'omu. Naye ng'omusajja aliwo ali ku bbiri bagamba nti abalema abawonye n'abalalu babona naye ne batakulagayo ekyalo ki abalema bwe batambulidde. So abalokole ab'omulembe guno ffe tulina okwegendereza kubanga abantu tubavuga njagala olina okwegera nti musumba oyo bw'aba akuvuga akutwalawa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Yensonga lwe nabagamba tulina okwebereramu naffe. Tuleme kuba ng'endiga. Kubanga endiga yo bw'eba etambula etunudde wansi
tesobola kumanya ebifu waggulu. Tutaase abantu mukadde tutaase bana abantu wano okwewala okuzaala ebikulekule nga tutandikira dda mu kwegatta balina kukola kikuba ngambe ne mu kwegatta sitaani asolobba okwewala okuzaala ebikulekule abalema okuzaala okwewala okuzaala ebikulekule offe omulokole twandikire nga yegatta awo kikyalina okukola obutaaniriza sitaani kwetaba mu omulokole alina kusaba Katonda ali waggulu ennyo nga totaddemu nti nsaba musumba Tom oba nsaba Kayanja oba ndi kubanga Katonda ali waggulu ennyo yalina connection connection yagina naffe abantu kubanga Katonda oyo akolera mu bantu nti twewale obwenzi nti kubanga bwe tubeera mu chachi omulokole abeera n'essaala ye nti nze njagala mugagga yaba mpasa njagala mugagga mukama ne yetafaayo mukama nze njagala mugagga oba alese musamize oba alese kasitaba yevuga ate omulokole bwe mutuusa kuyevuga agamba mukama akikozi mukama abalokole bewale okwebakaabaka na buli gwosanze kubanga Bayibuli egamba nti ekizikiza tekyegattana musana kubanga abulina baga nti omulokole luli bwogenda n'owasa omukazi atali mulokole oba n'ofumbirwa omusajja atali mulokole butereevu kakasa nti ojja kuzaala omwana atatuukiridde buli gwosanga ogwa naye ekigwo ojja kuzaala omwana atatuukiridde kubanga lwaki oli gwogenze kwebaka naye alimu bamusala ekitambo ky'emagombe kati bw'onoozaala omwana ojja kusanga agaaya amannyo ekiro agaaya ali mu kugaaya amannyo kubanga nali juzi nagendako ekyenjojo nasanga omukyala yazaala omwana we omwana oyo ng'agaaya amannyo sagagaaya nga yeebase nene bwemba mutudde omwana agaaya amannyo kubanga waliwo mukwano gwe waliwo muganda we yennyini muganda we yamusaddaako omwana oyo kati bagenda eri kyegegwa oyo ono omuganda we omulenzi ng'ayagala kufuna obugagga kati nakubira ono sister we yali lubuto kati ono yagenda kujja emusanga mu ssabo yali awo nga bamusaliddeko omusaayi gw'embuzi gumukutiddeko n'ogw'enkoko simanyi n'ogw'embizi kati omusamize n'alagira ono sister we yali lubuto namugamba nti buuka muganda wo kubanga ayagala atuukirize eki omukisa bajjajja bagenda kumuwa omukisa kati ono omuwala abuuka muganda we teyamanya nti asaddaasa omwana ali mu lubuto yabuuka ali lubuto yamubuuka ali lubuto kati omwana bamutwala mu malwaliro gonna tayina ddagala limuwonya naye nga mwana agaaya amannyo n'olaba amaaso gagenderera nange bwe namutuukako naye nga nate maama we yali akimanyi namugamba nti omwana ono mwamusaddaako eri sitaani mwina gwe kennyini olina okugenda mu kisiibo n'osiiba kati abantu bano kubanga nze akubuulirako kambabuulireko n'omukazi eyali mu lubuto eyalina olubuto abantu bangi osanga amabeere manene nene alabika nga ali lubuto olubuto oluzimbye ayoya obuyembe obuntu bwonna omukazi ali lubuto byayoya ne mumbwa bayita ebbumba bagaye ebbumba bakazi b'embuto ebbumba alirya naye n'omulinda emyezi ng'esatu nze namulabako omukyalo bwe nali nkyali mu nsi namulabako omukyalo kale njagana yali mukyala wange naye nga bw'atuuka osanga amabeere gonna manene ne bwe mbamulya ku mmere avaako misinde nagenda n'asesema obubonero bwonna obw'omukyala alina olubuto abufuna kati bwe butuuka kuzaala mu nsi ey'omwoyo azaala abaana ng'azaala abaana asobola kuzaala mwana mazzi naye ng'eri alabika nga tamanyi asobola okulabika ng'alabikira mu musota asobola okulabika ng'alabikira oba mu kinyonyi nga mwana yamuzaala kati gwe sometimes olaba mukola ssente teziwera naye nga jjukira abaana abo bazadde mu mwoyo balya ku kapito ogwokola gw'omusajja yes balya ku ssente gw'olaba okola ssente teziwera yes abaana baba balya okola ssente teziwera bo spiritually baba balya kiraga oba balokola ekintu kino banakitegeera kubanga aba bali mu stand bakitegeera 10 ku 10 kubanga baba kimanyi naye abalokolerwako abamu bakyali babisiti bakitegeera nti ebyana bino omukyalo byaba azadde birya kapito ogenda kulaba otandisiza kapito $5,000,000 ogenda okulaba akendedde naye nga toguzeemu mbuzi toguzeemu nte tozimbyeko nyumba naye nga sente zigenderera abaana bano baba balya kapito naye bw'oligenda w'omusamizi omusamize yajja kimanya kubanga obwakabaka obwo abasamize babuli munnyo
ajja kikubulira nti olina abaana bewazaala ojja obayingize era ogenda okubayingiza kiyinza kutwalako sente empitirivu obayingize era bano bangi oba wazaala abalongo oba olina alongo oba saalongo bagamba nti ojja kubaza olyoka ofuna obugagga. So kati mukuyamba abalokole bannaffe nti nze nagamba abantu nti bwokkiriza Yesu oba okkiriza nti wafa eri mu nsi wafa wafa then nozikibwa mu Yesu kati mu Yesu muka mutegerera eri totegererayo muve mu njiri eno yokuba buli ebyamagero enjiri ebyamagero mujja kwekanga temutuse mbwakabaka bwa Katonda oba muzadde abaana batulu oba muzadde abalema kubanga nze nkirabira ku mwana oli bwe namala kumugubamu ekizimu ekyo tiyaddamu okumegerera ekitegeeza si kyabwa Katonda si kyabwa Katonda omulokole okuzaala omuntu aliko obulemu si kyabwa Katonda era omulokole okuzaala omuntu aliko obulemu oyina okuddayo ne wenoonyereza bupya nti kiki kyenkulu oba genda eri omusumba Katonda gwe yasimbawo eri abasumba Katonda be yasimbawo si batutumu nnyo ojja kubasanga si nabagagga tebalina motoka zebavuga tebalina n'abantu bangi mu makyaki gye bali nenga Katonda abamanyi be balina Katonda bennyini nga asobola okubulira ekigambo asobola n'okulaba ng'alaba n'agamba nti kiki ekyaleeta ekyo naye kakati abasinga mwemateza nti oli mulokole ekintu ng'ekyo bwekikutuukangako omulokole yingira mu kunoonya Katonda weenoonyerezeeko kubanga abantu abamu ekibaleetedde okubula bakyatambulira nnyo mu nnono z'abajjajjaabwe gye baava bye bino bye nali mbagamba ono omukazi nja kumwogerako yali abayita nti mujje mutereze empewo z'ebika by'ewamu lulina bagamba nti omuntu asobola okulokoka n'olokoka n'omala emyaka 10 naye ng'empewo z'ekika ky'ewamu zikyakuliko zikubaza zikyakuliko zikyamuliko nabagamba nti okucekinga nti oliko empewo z'ekikaba n'abagwa ebigwa kasobola omuntu akola bw'ati oyo omanye lubaale yamuliko ku mutwe ng'omusabidde mukyali ng'akola bw'atyo manya nti omuntu yaliko lubaale kubanga mwoyo mutukuvu takola bw'atyo tanyenya mutwe mwoyo mutukuvu abeera mukakamu kubanga obubonero obwo bwetaaga omuntu ayina experience mu buweereza bwa Katonda era akolagana ne Katonda butereevu ng'akolagana ne Katonda so nja kuddayo kubanga ekintu kino sexually nja kukiddako bulungi nkirweko kubanga ekintu kino ngenze kizuula abalokole bangi abasajja kibakozesa n'abakazi kibakozesa era basiibye ebisiibo kyagaana basize ensigo kyagaana tulina okuddayo ne twenoonyeza nti birooto kibyoloota duli bwoloota nga jjajjaawe yafa akukyalidde ate nga tiyali mulokole buli bwoloota ng'onyumya ne jjajjaawe yafa kubanga bano abantu kyebakola singa omusamize afa ono ku nsi nga tetenenyeza tazze eri Katonda bw'agenda emagombe bamwongeramu omulimu ogwo n'akomawo n'agukolera ddala n'amaanyi bamwongeramu amaanyi era omulimu gwasigala agukola agutambuza bulungi abamu be basamize bemuyita ab'amaanyi bemulaba bagenda ne bamugirayo omuzimu ogwo gwenyini bano badda mugikozesa mu masabo gaabwe jjajjaawo bandi banga bamugjayo dda nga yaroga abantu ku kyalo yasuula abantu eddalu kubanga nali gwali mulimu gwe nga tanafwa yasuulanga abantu eddalu kati bwafa era bamugjayo basobola muwanga mu ejjembe basobola kumuwanga mu ejjini bw'abawezeza emyaka 10 bw'abawezeza emyaka 10 basobola muwanga mu ejjini bw'abawezeza emyaka 10 basobola kumuwanga mu musambwa wagusobola kuguba musambwa musambwa tebaguwanga abeera musambwa bw'abawezeza emyaka 10 bamuwanga mu emyaka 5 bamuwanga mu ejjembe kati genda mbana amayembe bagakusindikira nirijja kutuga kumbe bakusindikira jjajjaawe yennyini oli eyali agasindikira abantu ku kyalo kati abalokole tulina okudda ku musingi gwennyini Katonda gwatwagala tubeereko tubenga twajja mu bulokole so sikunoonya ssente kubanga Bayibuli yegamba nti musooke munoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebisigadde byonna bigenda bongerwako naye ekituusa abalokole abasinga tujja n'omululu olina bagamba nti waliwo abasumba bangi batandika amakyaki si lwakuba ayagala Katonda si lwakuba ayagala njiri si lwakuba ayagala kuweereza naye ng'ekyamuleeta yajja kukola ssente naye azimbe ku nyumba ey'akabi naye avuge ku motoka ey'akabi abasumba tubalina bangi nga bye bigendererwa byabwe kakati abo bosanga babuulira enjiri eya nkitwale linnya ennyonyi ogenda kuvuga motoka ey'ebbeeyi omuwala ogenda kufuna obufumbo
ogenda kwevuga, ogenda kufumbirwa kaddaali. So ebyo byonna okusooka tebyali bwe bityo. Katonda bwe yatuyita oba bwe yatulonda yatusuubira okuyigiriza abantu ekigambo kye ekibayingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda tekijja kusinziira nti byabugagga ki byolina. Kubanga ojja kusanga omuntu asula ku lubalaza ayinza okusooka mu bwakabaka bwa Katonda nga teyina ndakyakulya ngo bwe bukya ekisabi nga ffe abalina obugagga nga batusindika mu muliro. So tulina okuyiga okubeera mu bwakabaka bwa Katonda nga tusoma ekigambo kya Katonda kyennyini nga tubuulira abantu ba Katonda ekigambo kya Katonda kyennyini tulyoke tutuuke mu bulamu obutaggwaawo nga tumaliriza video yaffe. Nja kusaba Mukama Katonda abampeera omukisa balabye video eno abanaalaba video eno ebigambo nabagambye ebigambo byange byenjogera bya bizitowamu naye gwe toyombera mu video eno bwe kiba si kikyo tokiwulidde please kireke waliyo bannannyini kyo bekigenda okuyamba. So nga bwe tumaliriza video eno amanya gange nsigadde tusingwire Mirembe Robert era namba yange esimu 0756 55 09 6 kama bawo mukisa bye bye. Oye tusingwire Mirembe Robert bwate wasengese ensonga zingenda kusaba bobo linacho yagalo mubuze numbers kuwadde mukubireko tusingale mu video endala. For now bye bye. Export TV to the world.